Tukwaniriza ku Celebrity Track Expo UG omulungi atulaba tuli ku birthday kiki wetala soko je wano nga weralikirira abagaga bagenda bakola batya abatudde n'abagaga bange Frank Abawo Jobless bwembalanga basemberedde mwami Chusi ne Alpha Motors neralikirira wano nzakirizibwa okuba oluseke nkiddamu bane sitafulumya abantu bweru nkola sete za Christmas na kubalansinga mabugo galiwa toka balansinga anyine tekali ekitabo revenue tuddamu buto soloza abatasu waluliba so abantu bazona kulwalero kati babeerawo ku batujikira muzeeyi n'okumusabira n'amazaalibwa gonna obigasibwamu yes twagala okubeebaza abantu abazze olwaleero mukwano gwe batulaze n'okuuma obudde omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi eno abantu batera okumwerabira naye twebaza Katonda timwami Tamale emirundi senya tebamwerabidde era bwe ntunatula mikwano gye gye yawangala nagyo ngiraba kitegeera kiso kizzaamu amaanyi bebale kutusapootinga bebale kutwagala naffe abaasigalawo mwemwe nwenzo ga twali tumanya oli ate kati bano batugamba ki naye si bwe gubadde Katonda atusaasire ate naffe abasigaddewo atuluŋŋamye twongere okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu n'okutwala ebyo bye yayagala mu maaso gwe mulamwa gwendiko wanga tuli kunaku no bakujukira muzeeyi waliwo moment zobeera mu junior n'ogamba muzeeyi wange moment kijosigu kujja n'ogamba nti muzeeyi wange mu kaseera nga kano moments nnyingi nnyo kubanga bwe yajjanga n'ewaka yatuulanga wali so nnyingi sinza kumenya yeeno n'eno naye gwe just know it was a life well lived biki mitendera ki gy'oyiseemu okuyita abantu kwa otwadde wali kalive awo n'ogamba ye nga ffe teyatuyise besayise nja bayita mulumbe just kabadde kakodyo nti mulumbe era nalwo lukyaliyo tujja kusobola okubayita otambuze ku bagenyi wano batuuze bulungi banaye plandi mulekwa hanaye takkiriza abagaga b'ebbasembere neffe tubalimu bbiri tuli balimu bbiri ssatu wayi kati tuli n'omugaga Alpha Motors wano saawa yonna yadde batuganye okukuba oluseke essaawa yonna tujja ddukukuba naye ng'ogamba oti Alpha Motors ndi bulungi ate gogamba otasema mbale kujja kubeerawo junior twali tuteekeddwa kuba si muntu mubi muntu w'abantu ye atamwagala yabeera omubi wensuubira nze nga nze biki ebibagatta nnyo ne junior gwenga bingi wenaabinyonyola sijja kumala naye bingi omuntu okumunyola junior muntu kikaaki junior muntu w'abantu amulabira eyo ayinza omulaba nga wefujjo oba waki naye omuwa obudde akubulira ekituufu ate n'akuwabula tugaa simufunangamu buzibu muganda wange atugambye abagagga bange temubasemberera Alpha Motors okola mulimu ki nze ntunda mmotoka empya n'enkadde n'okusinga ntunda mpya oyagala empya kibanja mpola ebyo byensinga okukola kuba omuntu ofuna $45,000 ogula emmotoka kiyinza omubeera ekizibu naye ofuna $10,000-15,000 neweba ya 7 nkuwa nenkubanja mpola omuntu agala okufuna bawa akanamba k'essimu kati awo nkutenga omukulu tanalakula obulaba nti ndi naawe ansangibwe wabba kuli mu bitaala otuukawo nga nkubira ku ssimu yange eri 0759 63 25 12 ewabba kuli gwotuukawo Alpha Motors yensonga yokka okuvuga emmotoka mufuna mpola n'avuga ku mmotoka akube ku ssimu eyo oba ajje ku ground nga tonnagenda at least kankupe ku kyenkuwaayo kuba sinza kulekera yawo wenkuwaayo bino betusingira ddala okwagala mugaga Alpha Motors bulira amaanyi genjogezaawo mugaga Alpha Motors agenda kubaako kyampaayo nga bwangambye nga sinaba kugenda maanyi mangi Alpha Motors ompale zino kati era buniyanza mukama wange katiranga mpaka bonoobulira ng'okooyo essimu basomere akanamba 0759 63 25 12 yensonga yokka wenofuna ekidduka si pikipiki nazo simbi
n'emmotoka zentunda motoka yotunda zonna. ayagala ekidduka ekyenjawulo motoka ku kibanja mpola Alpha Motors wali ebbakuli ku bitaala namba y'essimu nga bwagikuwadde kati nze amaze obuukawo awo ne Zike kanjira neetuulamu ku bagagga abalala abagagga abalala Jobless biliyoni agenda kuwa seconds 2 nga amaze okuva Kyusi abaho beerawo naawe bamu ne ssente abaho naawe bamu ne ssente beerawo abaho gamba otya kyekiro Jobless okobera ebbali nengo gamba otya abaho ngendi ogamba otya bitambula bitya mpola tugezaako tuli ku mukolo gwa ba VIP tuli mu mukolo gwa kujjukira muzeeyi wa Junior tamale emirundi senior Junior omwogerako ng'omuntu kika kiwe mumbaddeko naye kasenga Junior mwana mulungi kyali wange era ne kitaawe bwe yafa yankwera akasimu na bino bwe bibaddeyo yankwera akasimu nangamba Frank njagala tubeerewo wamu nangamba nzije ne Jobless muganda wange so mwagala nnyo mwagala kale okutwaliza wamu ensonga lwaki ndi wano ekibejjukira ku muzeeyi we Tamale senior y'omuntu eyali akyasinze otuwa content nga ffe ba tiktoker bwe yafa ne tusigaza pastor Bujingo but omusajja Bujingo yabawa content Bujingo atuwa content nakati nawudde asiku message ezitugumbula abantu oyo abeera content kikaaki kyena kyekiri ffe tuseka n'atuleetera n'akagambo kasenge yoyo kasongo oyo pastor Bujingo kati muzeeyi yafunayo omusika ono omwana Tamale Junior byakola ne kitaawe byakola byokka kubanga abaganda bagamba ekiteezaala simanyi oba tekikola yes Tamale senior yezaala okutwaliza wamu wadde balala bamukyawa nga aba family but ffe tujja sigala naye mpaka TikTok ene egasa abantu bangi obeera nnyo ku TikTok mbanyi bakuyita president wa TikTok okyaliko baba bakujjako sinaba kuvaako vaako mwaka gujja mwaka ogujja Museveni bw'anaaba tavudde mu bufuzi nange sijja vaako ofuuka dictator ate tekirina buzibu hashtag we are moving a dictator abaho bwe bamanyi nze kyaliko mpaka kuwulirawo sinaba kugita we naaba njita njaba bakubira essimu mujje mubeerewo nga ngenda giwaayo but nkyaliko kale abaho kamusemberere ku mugagga Kyusi onansana obeerawo Jobless babuuze kati ogamba ndi nabawo yesi mugagga lwaki mukkakanya abantu mbadde njigera ne mbaga nti omugagga suutasuutanga banna nze nina ebintu ebyennuma abaho agenda Fulanka tonkozeeko olaako mu ngeri yonna luli tewamuyimusanga yampadde omugaye Fulanka omugaye aba osoko mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso Fulanka ye pulezidenti wa TikTok maze aye tukyalinaano tewali mugane ki ekiriwo okunyirira okuli wano maaso asatu ze ziriwo okulagira ddala omwavu ayagalwa maama we aye ne maama we lwabutakugamba naye waba yakoowa kumwana wanga tapa era Junior yadangamba nga Jobless jangu naye jangu wekka okitegeera si bino ebyasimanga Moonlight bakusala amalodi ne muyiikeyo mwena ba TikToka nekusanga mu kkubo ntwala tugende kyekinyumu ekyo era ndowooza ka music okawulira tuli mu kifo ekirungi bamuzaala Kampala n'emikwano egizze gino bbanga gyawa bwobanga gyozaalibwa nabugabo Abdul Venture tekimayo kasasi 2 aga okuva mu kibuga linnya Kyusi livaawa Uganda baliwulira nnyo bwe twatandikirawo Kyusi kigambo kyangu nnyo kiri quality controller quality control twogera ku quality twogera ku kintu nga kitukana n'omutindo tufa ku quality rebale nnyo Tamale senior tuze kumisa kubanga tumusabira ne birthday ya mutabani we biki byojukira ku muzeeyi nze nokwakwanako n'abalala nalina attachment nene nnyo ne muzeeyi oyo kuba teri wiiki yaggwangako nga tetulabaganya oba nga situogedde mu mbeera ennungi ne mu mbeera embi nga twogerezeganya so wano ndiwo mu kiti biti bingi nnyo nga omukwano ng'owooluganda wakati mu family eno siri mugenyi natuuka mu state y'okuba nti kati nze ninga mwana oba muganda wa waka kati ye state gye ndimu wano
So moments nyingi nnyo sitwazimalayo nti obeeno naye nyingi nnyo kyolina okumanya kubanga ali musajja wa magezi mangi nnyo nga alina information magalanka about information nga n'okubuuliriza nga twebuulirira ng'oluusi ambuulira naye nemubuulirira oluusi wendaba nga ayisewo nga muzeeyi ki ekiganye nti tuli ekiringa nga atusala amagezi nga ngaidinga nga naye mugaidinga wadde yali mukulu kunze naye nga mubuulira munange. Tudde ku omutabani akoze emikwano mingi maintains emikwano gya muzeeyi ekitasangikasangika mu bantu abangi. Junior omwogerako ki? Junior sina kye mwogerako kiri awo makyazi naye muntu oluusi mulimu lwawaba naye nze noba omubuuza nze muntu bwe ndaba nga kintu kitambudde bulungi olwokuba mulabye ng'akyali mwana muto akuze mulaba Linda linga mwinako obuvunanyizibwa bungi ne kati mwamuwamba mwamutwala mu bibeeramu eyo naye lulinga lukyakola nze mugamba tokola kino okola kino naye kati bukize okay akuze kati naye nga tuuliziganya naye muvubuka mulungi alina empisa ng'omuntu I believe ndoza yakutwala ngabo ozze gyali bwakutwala bw'ojja obubi ajja bubi ojja obulungi ajja bulungi so basically mwana mulungi alina empisa ategeera alina atawuliriza kubanga naye muntu omu bwe ngaira ngo gani tuuliziganya ne muzeeyi so ne muzeeyi nga bimutabukako nga ngamba mutabani wa oyo mutowo oyo ampitiriddeko incident no mwaziraba twazi discussing nga mpita Junior ne njogera naye ne muzeeyi njogera ne muganda manyi muzeeyi kale olw'ensonga bwe ndebweti mwana musonyiwe n'oluzinga n'abalala bayogeranga naye nga nze nayogera byange bya off camera nze tubeere no mu cover nabyo bya munda bya munju ako nsimoggodde nkusimoggodde nonjogeza ebyama byange kuba bate sibyogeranga ebyo naye obudde buno sobyogerako kubanga kati mugenzi bakati ebintu bitunze okwogera bitunze okujjukirako noga nti nojjukira omuntu ng'oyo. Bw'otunuulira mu maaso awo Tamales Melody Senior yalina ebyokuyigirako bingi abadde musajja muyivu asomesezza abantu tube ekifaananyi mu Junior ono sofa waali ne watuuse tulabamu ekifaananyi kya muzeeyi ekyo kyennyini. Junior ekifaananyi waali kati alindaba nti kati aimprovinze okuva we yali ne bwali kati aimprovinze naye nze ng'omuntu namunyonyi namugamba kiri kimu nga ne muzeeyi ng'akyaliwo namugamba muzeeyi akoze ebirungi bingi nnyo mukoppe naye kola ekikyo tokola kya muzeeyi wo beera mu imitating okole ebibyo nga tokoze bya muzeeyi wo kyendowooza nti kati akikoze bulungi. Kyusinga tumaliriza mugambo ki bwolekera kati Junior aba mutabani we saawa zino aba mutabani wange ataba muto wange aba mutowo abugambo bakaki bwomulekera ku mazaalibwa gwe obuto bwange bwemulekera mbadde nga gimugamba enkya neggulo okuwa abantu ekitiibwa okurespectinga abantu mu mbeera yabwe yonna okuwa abantu ekitiibwa naye okuwa ekitiibwa n'okubeera focused kubanga boogeraageranya booti byebikola obulamu kuba abantu kitiibwa n'ozimba legacy yo gwe ng'omuntu n'ova kuya mu kifaananyi kya muzeeyi n'ozimba eyo gwe ng'omuntu naye ogizimba nga mulimu empisa mulimu okuwa abantu ebitiibwa because empisa byonna bigatta naye nga kiringa kyekimu naye nga bye bisinga okuba ebikulu respect n'okurespectinga abantu kyesinga obukikulu. Kyusi enansana ati kati omuntu kati saawa zino yawulira njogera nnyo Kyusi abasama bajja baagala kulya ku mbiriizi nansana direction zaawo mpulidde ate n'embalala ate naye watandise ensonga zitamu. Nansana tuli opposite Centenary Bank meters nga 5 opposite ne Centenary Bank n'embalala tugenda tutandika ndowooza tutandika wiiki etandika enkya nebiro tutandika services so basically tugezaako okusembeza services mu bantu muli ango yonna. Ka delivery agale tulina enamba ya delivery olinga agamba nze sinyinza obutatuukawo naye bakandeetere nga bakasaze bulungi. Tuzikula tulina enamba waliwo 0772 30 68 73 n'endala eri 0701 30 68 73
basically zetukozesa ezo naye tulina nenda ziri ku ground zetuforwarding nezo forwarding with the time. Choose events wagwana. Choose events weri tulina stage sound tulina QC ebyokulya ne QC events alika tulina ne team y'omupiira Choose FC so nja kutwala ogirabeko tuli mu league ya futsal super league futsal yeah je tuli tuzata ebintu bitungu babigaziwa speed twebaza katonda abikola. Ono Choose musajja wa Pastor Bugembe nnyo mulimu kibagatta nnyo ne musumba nange mwagala nnyo. First of all ngojeko ekyokuba ndi musumba wange mukwano gwange ate kiri fano kimenyi tuzaliwa almost ku kyalo kyekimu dayira so tulina ebitugatta bingi naye nga mwagala musumba wange era mu ekitiibwa kye ngakyobuula toyinza kunsanga muyisaamu maaso bwembeera mu maaso ge nokubeera hambo kyekiri kyegambye abantu ekitiibwa kyoba you give respect whereas what bana ensonga muzulide bulungi mbadde ne Choose Nansana musajja wa maanyi nnyo era njabanga amusiibula ngende lumu tujja kuba tukwatagana mu maaso nga bulijjo tubeera ffenna buli kaseera tujja kwesanga era kamba sikamusibuli Choose kati nkusikoze ntya nze nkusiibudde Choose bannaye Chouse ngenze banaye mwebale kubeerako naye nga Choose yenkoze ntya mutadde kubanga muntu we mbeera bulungi mweraba kakati eno emmeeza gyenzizeeko abawo twamubuuziza ddaye mugagga gweninawo kati so abawo tonaba kunkolako olina okunkolako abaho Jobless Billionaire tanaba kunkolako naye alina okunkolako naye kati wano we tuli wa Simon gwomulanga ayinza ovaako yadde n'olukumi lwaki ozze wano kyekikuleese kiki nzize kola ki simanyi nze nsangawo abantu oba tulijja ku mbaga simanyi akagato ngaakubye ekkooti twongera okwaniriza abagenyi abakatuuka Kagato ne muwalawe obadde wakatuuka wano Simon Sebo n'agamba mb'osabudde ekkooti oyo omwami akugamba emyaka kumpi 2 afaanana atyo bwe bakusanga balowooza gwe taata wange gwe tewaliiwo naye oyinza okulowooza omutwe gukulinga tamaka muzeeyi va mujja waka tuveeyo nze yava abadde mugenyi mukulu tegeza zino tazambadde kujja wano tezibadde za wano ngoye balinayo kako kakasiike muzeeyi bagambye mbuzi n'engoye tezibadde za kujja wano osangiddwa ova ku mukolo omulala kakati gwezo wabadde ozambalidde kugenda wabadde ozambalidde genda wa olinga asogola omubisi ku byalo kale bwakitaka byakisi ki bino byoyambadde ku mukolo gw'okusabira omugenzi bakusanzeewo kuba bulooka n'ojja buzzi ozze kuki tuli ku mazaalibwa abasabira omugenzi tutuulawa ngende eri ma namubbina nembalagako tewali musajja ayinza sirigala mu kifo ki omukulembeze w'eggwanga n'akiraba nga wajjeemu bayika alagira balagizi abazireeta balekeraawo aziwera then nzize kusabira mugenzi era mukulu munnange kwamba mukulu munnaffe naawe kuba naawe olinga yetisa olubengo nzize ntuyana ate bagambye omuntu bw'oba okyalina enviiri ku mutwe osobola okutuuyana naye gwe munaye nkutidde gwolowooza ndi gye mbadde ndi wabukyambeerawo ndina emyaka emeka asinika ebinnyo
yo mmere muzeeyi gwe naawe kyekikuleese nakameme ya kigoli gwe kyekyo kyosaze alinga ensega ensega tozimanyi zibeera mu lufula olabika naawe gyobadde ofungiza nga kikalooli ekirinze ennyana gye basudde kyonna kye bayita batya kati gaziya obulya obuki bwe buki obwo wayi abazze okusabira omugenzi mutuula mu maaso nze abatonja Samira nakwatibwa mu 221 okwatibwa 21 mezanzibu tuli wa kitone owaye echi owaye muzeyi kagato omulabye baba ndeka taata tokikola muzeyi kagato omulabye muzeyi kagato omulabye mukama we yakomawo naye mukama we yagamba oyo yali mupakasi wange yali house boy naye lwaki onoonyereza kati wakusanzira kyakusobola agamba mukama we yakomawo naye nga kyekiriwo ni bulungi divorce ekiriwo oli bulungi sina tabbu babe batugamba tinti wakunkumuka anti omanyi abantu abasinga Uganda mubalinze beyambula engoye mutegeere nti balalu nti bo baagala nnyo biri ebintu bye bamulengerera eri musana bagala wuyattunka kutunka kinene ntwala omukisa okutegeeza nti omuntu aba avuga emmotoka UAV alina kukola tinti bwatyo naye tuli mu new generation tukola ebintu ebitayaka nnyo okusasamaza bajja naye nga tuli wano kusabira mwoyo gw'omugenzi atamala emirundi senior ne birthday ya mutabaniwe sofa muzeeyi mugambo ki bwoyinza okumujjukirako nga muzeeyi banaye tugendako nnyo omwami oyo musimako ekintu kimu nti teyageyanga ate nange bwenkola omulalu kugamba nti oyo divorce mulalu ono mulamu kubanga webazanga nnyo mukama bwakuwa omulabe gw'osinga okutegeera kirungi nnyo nti oyanguwa okumanya bw'olina okutambula naki bw'olina okutambula naye mwami Tamale yali musajja ayogera amazima ng'oba omunyiigira gw'omanyi era oba omwagala gw'okola ki kati oyenze oba onjagala gw'omanyi oba tonjagala era ye gw'omanyi kuba nsula wange nyina abaana abanjagala ennyo n'omwami kati bw'onjagala nkwagala bwe mba nkutegedde era oba tonjagala ate nze mba sikwagala emirundi mingi kubanga olina okuba n'ensonga lwaki tonjagala saagala kugimanya kyenva nkwesonyiwa nenkola ebinyambako okgenda muki bayiza we divorce abantu njagala mbategeeze nti omuntu asobola okukulwana ne buli mukyalina okuba alina okukibeera ate bw'oba ovuga emmotoka toyimirira kuyombana wa boda mu kkubo bw'oba obadde osobola mwesonyiwe ayinza otasobola kukozesa mmotoka yo bwakalabula benzi owa bonda singa ayasa ettaala oba otte bodaboda ye ebyo mbibuuza oli Alpha Motors yatunda amamotoka oyo Alpha Motors yatunda amamotoka kati ntwala omukisa okutegeeza nti bw'oba otambula nga bw'olaba nga tolina bantu bakuyooyayooya oba tonnaba kubeera wakabi ne bw'otuuka mu ssanga ky'olina kiruma abalala banguwa okugyayo amawulire divorce oyo alina aluminati divorce oyo mulogo era bate bannabikwogerako tonnakola kati fe bw'otandika okubako kyokola batandika okugamba tinti we takola ki kubanga alina okunjogerako bamanye nti ayogera ku nze owakabi obubaka obuyisizza mu ngeri y'emu eyo ey'okujjukira omugenzi yes era abannayuganda mwenna mbategeeza nti tojja kuyimirira kubwambwa zonna ziboggola wabula please be focused ku ekyoyagala okola ki kikole okimaintaininge n'omulabewo ng'alina okunyumyako gomanyi kyekitegeeza tebalina kwata ali wakabi oli wakabi beera kola ebyakabi ng'omulabewo alina okunyumyako kitegedde gwekola byakabi beere wakabi omulabewo kimuwalirize okunyumyako kuba divorce olubadde kugamba nti byayamba ate binyuma alina n'obudde obulaba engoyezo kitegeeza abafaaniwo kati oyo likodinzeyo akamala tufune ku kyokulya waze kukutira olowooza akantu kamaze tufune ku kyokulya maama nabeera ku juisi yankuziza
ate waze kulya bya mwaka byonna mwebali nalongo mulidde lidde ebbanga era osobola okujja ng'olidde okuva ewuwo tolina mukazi tojja kuboona nteekateeka za mukolo wano nze maama wa John ewa social media nja kulaba bwe mbahandolinga bentudde nabo enjala keerimu omunaku temummalirako mwana kwogera nga ye mwagala essaawa 8 kitegeeza nti sooka saawa zizino batwisa saawa meka 8 nze mbadde simanyi saawa obudde bw'ekyemisana bumanyikiddwa bana Zubeida olese container obudde bumanyikiddwa divorce weziwera saawa 7 oba olina okulya emmere kati bw'otuuka ku 9 nga bwenza okuseŋŋamba mbadde bwambazi mwandivuddeyo mmwe nga mulidde Zubeida wakatuuka ojja batutetenkanye nga bwe tuzze muvaka temwafumbye tulina abantu abakulu nga bwe wano mugumye okutuuka ku 9 mukyasobola okuguma temwonona mukolo gwaffe omuntu ng'omu ng'afaalusa kwegya emyaka engeri gy'oggulawo oluzizi ne luteggala sinnakwogerako ngambye omuntu omukulu n'afaalusa amadde ngamba gwe mukulu wekale naye Zubeida muwe kajuisi bannange kati kawonyalu mumuwe kali akamyufu ke kawonyalu saazi kakwatagana n'omusaayi enjala keerimu omuntu wano zendabye ne Zubeida naye nga omukolo gugenda mu maaso tugenda kuba tubatuusaako ebinaaba bisinga ku bino mubeereko mwekuumireko tetugenda bafiirako era tubatadde Zubeida banna embwa yazakoze eki ani embwa yabadde eki ng'agenze kukola ki ng'agenze kukola ki yagenda mutoyi ya Shiba anti era kwe kumantale watali wammwe olina osooka noga nti mpita wano yakwana akwerekera mbubuye bwagenda mutoyi ajjamu empale zonna temunaye tewali wantalo era otandise okutaawulya emitawaana kati owembwa bw'anaakutabukira bana embere bulungi